emu amazima. Bobi Wine tewakuba basajja kimmooni. Bobi Wine you were allowed to get out. Waliwo omukadde w'ekkanisa eggulu. He helped you to get out. Mbalamusizaako mwenna abaganda baffe abayisiraamu yenze Kyagulanyi Ssentamu. Alright, buchanga mbawo hasilabangako ba political failures nga Honorable Munyagwa. His Excellency Robert Kyagulanyi yavayo n'abagamba oh my god bana basajja tebamusobola hasula bakuva ku macha mpaka kiro ne mulowooza nti balimba kati bo balowooza lwakuba besimbawo ko nga ba presidential candidates bali balowooza nti no bali ku level ye mun His Excellency Robert Kyagulanyi. Oh my god, let me remind you, you were just used as a puppet to the national resistance movement. You have never been His Excellency Robert Kyagulanyi's level or even reach his callers. Bo bali balowooza bwe balabika ku ballot paper nga His Excellency Robert Kyagulanyi bali ku level yemu naye. Oh my god, let me remind you, His Excellency Robert Kyagulanyi is on another level. Memukyali bukachere omukulu amanyikiddwa nga Hasudiman asobodde okuleeta bwinongera ganti n'abajasi abakola ku borders ezinjawulo mu Uganda abasinga bamaze dda kubeera nga bagoba nga babuuza His Excellency Robert Kyagulanyi yayise wakati owuliriza Munyaga nga agamba tino His Excellency Yagota Museveni ye yakola ki ye yakkiriza His Excellency Robert Kyagulanyi okufuluma kati weebuuza bana bajasi babakwatira ki era bwino gwe tulina akola ki okitegera ekintu kyo. Nyaga osooka owuliza Suleiman male nkuleetere Munyaga kennyini owulira omusajja omukulu bwalimba in broad daylight. Breaking news, abantu 7 nga mulimu abakazi 4 babasse. Muhoozi Kanyerugaba asse aba customs ku boda ya Uganda ne Kenya. Abavunaana omusango ogwo gumu nti Kyagulanyi yayita Kenya okujja mu America. Bagamba tebanoonya Kyagulanyi. Sawa za kakati we twogerera kati bassa abantu 7 n'abalala we twogerera bali mu basement babawambye ku custom ya Uganda awo Busia Maraba boda babavunaana omusango ogwo gumu. Kyagulanyi yayita ku boda ya Kenya ne Uganda. Museveni goyina passport ya Kyagulanyi bwayingira mu nyumba ye n'ogisigaza oyina passport yo. Nange wakinkola wali onoonya kunzita passport yaye nagireka ku CPS waliwo omusirikale bamuyita Alex yagirina naye nenkulaga nti nfuluma Uganda nenyingira America. Boy tuyina airport munda mu Uganda gyotamanyi. Kyagulanyi teyayise Rwanda. Tuyina airport ya people power ate naffe we tugenda okulandinga kubanga yazze mu America. Material gwe twetaaga ali mu America. Neera ffe ba special forces tugenda kuyingirawo. Tugenda kuyingirawo. Sawa yonna any minute. Muhoozi Museveni, your days are numbered. Kasa president yali safe. Tukimanyi bulungi Katonda we yatonda abantu era yatonda nagamba okutegeera si kwa buli omu osobola okubeera nga otegeera ku peesi yo entono. Era Honorable Munyagwa nkugamba His Excellency Robert Kyagulanyi yagera okubeera nga omudiscussing nga wabeera nga ali nothing mu politics wa Uganda. Gwe kuyogera ebibyo tulabe oba onaafuna ne ba viewers babiri osobola nakwogera ku bakyala kubanga ebyaddala ku byabakyala obimanyi nnyo okubeera nga osinga His Excellency Robert Kyagulanyi. Video njaga osooka ogiwulirize nnyo okujjukiza gatana subscribing katika jim personalize okateke all soko owulirize omukulu wammwe hanti mwaba mutigisa wano ku social media. Ekisaawe ekimu n'aba immigration bavaako Entebbe tewaliwo n'aba immigration yakola ku kiro ekyo. Tetuli bajega tutegeera. Nze mba nkimanyi ky'ozanye tosobola kuyita Kenya n'oyitawo, tosobola kuyita Rwanda n'oyitawo. Kankuwa ekisembayo teri VIP alina passport etaliimu chip. Ezammwe ziriko chip ojo zigenderere waliwo kana kagundi ke batikakuuma ako si design. Nezammwe teziri activated unless nga bakufunyeemu interest. Nezaffe ziri activated. Kankuwa ekisembayo ffe number plate yonna gy'oteeka mu manyago kankywa abadde twakimanyi bw'otuuka ku kamera zino ez'oku luguudo katwala ogenda nga Masaka bw'otuuka ekyengera ebipinga waliwo number plate nga bulweyita mu kamera ebipinga
ebe ina je kasenti onalagawa tosoko ngo ina passport yo ku mubiri no fulma no genda that one kanchimigiza na church tege ekyokubiri teri East Africa eri networked tosobola genda Ntebe n'oteeka mu fingerprints endala n'otuuka e Kenya n'oteeka mu ndala n'oyitawo. Immigrations baziretworkinga bati. Somaliland we batesobola kukkiriza presidential candidate ava Uganda okugiyingira. Wande kukkiriza nti yita wano. Kati kankubulya n'ekisembayo. Mu kalulu ako presidential candidate obanga akalulu kaakago obanga tekanalanga naga tuluzinze contact ne presidential candidate. Ensi eyuguma nawe okimanya nti ensi etabuse. They can't allow it. Kakati ebyo ffe tuba tubimanyi waliwo na waliwo apoliisi babagobye bali mukuba babagobye ewe kyavudde nkimanyi abapoliisi b'omukulu Kyagulanyi waliwo yabadde mu bbaala eruti n'ayogera bingi omanyi waliwo ebitayogerwa kati bayinza okuteesa mu mpesa passage naye mu ensi mugirage nti mbakubye ekimonyi neekwese naffe tontabaala nga siri kutabaala ate bagenda okuwulira omukuumi wammwe abinyumya mu bbaala. Mahorrego nanga ina. Omukulu ndowooza mumuwulidde ate His Excellency Robert Kyagulanyi olunaku olwaleero atavuddeyo n'awishinga abasiraamu happy Eid. Video yino ngikuletedde era bagambye Eid Mubarak abasiraamu abali eyo. Oh my God. His Excellency Robert Kyagulanyi assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwagala nnyo nga ffe abasiraamu. Era ino video njagala ogiwulirize bulungi message ya His Excellency Robert Kyagulanyi naye nga tetunnagendayo soka owulirize Hajji Haruna tumale tukuletedde video ya His Excellency Robert Kyagulanyi nga wishinga abasiraamu Eid Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusizaako mwenna abaganda baffe abaisiraamu yenze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye olunaku lwaleero yenze Swaibu njagala okutwala omukisa guno okubaagaliza mwenna Eid ennungi okubayozaayoza abasibye n'abeeyisiza obulungi nga muteekerateekera ekyengera kino ekya Eid n'okusaba Allah awulire edduwa zammwe mwenna era azaanukule ekiseera kino we kituukidde ng'eggwanga lirina okusoomozebwa okw'enjawulo be baakoonedde waabwe tebalina gye badda abalala mulaba nti muyita mu mbeera ey'enguudo n'amalwaliro amabi naye ng'ate ssente obumbi n'obumbi zibbibwa abo be mwali mwesiga. Tusaba Allah alungamye abakulembeze baffe bonna bajjukire obuvunaanyizibwa bwabwe abakwate ne ku mitima bamanye nti obwesimbu kyatwagaliza ffenna. Njagala okubaagaliza Eid ennungi n'okubaagaliza ebyengera bya Allah mwena Katonda waffe asiime edduwa zammwe era zaanukule. Siri mu ggwanga ndi eno era nange Eid ngenda gikwata n'abasiraamu b'eno baganda baffe n'abasiraamu abalala namwe abali ewaka mbaagaliza Eid ennungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, I'm super excited. I was dying to record this video yesterday, but we had so many programs to run. We had prayers, we had Kwegamba. Hallelujah. First of all, God, we thank you so much for protecting our president, Webale Kuma, President Wafena Fuluma. President Museveni, how are you? How are you? I hope you're okay. Yes. Oyogobaita, the bad man, the real bad man, Bobi Wine, straight out of Katanga, La Kamocha. Hey, I am this bad man from Kamocha. Just know that's the president-elect of the Republic of Uganda, Yabagamba. Muloza Museveni ayina obukodyo. Bw'aba ayina 10 nze nina 10 13 kati Museveni ku bukodyo bw'oyina. President waffe akakosa akakodyo namba eki?
Namba 3